gye buvuddeko abasuubuzi abakakalabiza ejjabwe mu kibuga Kampala abaakosebwa amataba agaasalako amaduuka gaabwe ku nkomerero y'omwaka oguwedde baali balangiridde okwekalakaasa olwaliro nga 25 omwezi guno ogwokusatu ng'engeri y'okulaga mu butali bumativu bwabwe ku ky'obutabawa nsimbi obuwumbi 20 omukulembeze w'eggwanga ze yabasuubiza mu ngeri y'okubadduukirira. Naye obulumi bwe tulina bungi nnyo, buli omu amanyi obulumi bwe tubujja. Naye tulangiridde ennaku z'omwezi 25 buli musuubuzi yenna ali e Kampala oba osuubula binyeebo oba mberengo oba kasooli twegatteko tugenda kwekalakaasa nga tuggalawo amaduuka gaffe. Kyokka ku bbalaza ya sabbiiti eno obukulembeze bw'abasuubuzi okuyita mu mukago ogutaba ebibiina mwe beegattira go Federation of Uganda Traders Associations ogukulemberwa John Kabanda bw'asaba abasuubuzi bano okuyimirizaako ediimo nti kuba baali bakwataganye ne gavumenti ne bakakasa nti yakubawa ensimbi zino mu bbanga lya sabbiiti 3. Z'abasuubuzi abaakosebwa ku mataba kyaddirira abasuubuzi bano okulangirira obutali bumativu bwabwe nga bagamba batandika okuggalawo amaduuka n'okwekalakaasa nga 25. In 3 weeks tukakasa bulungi nti mugenda kuba mufunye obwenkanya. Akagere kekiri nti okwekalakaasa kuno abasuubuzi baali bakutegese kubaawo leero tutuuseeko mu kibuga okulaba amaduuka ku bizimbe ebirimu abasuubuzi abaakosebwa wabula nga tusanze emirimu gitambula kinnawadda. Abamu ku be twogeddeko nabo bagamba bagumidde ku bweyamo gavumenti bwe yabawa okuyita mu bukulembeze bwabwe nga kati balinze sabbiiti 3 we zinaggwerako nti ensonga lwaki tebeekalakaasizza. Kuba tubadde tuludde nga tetuddibwamu, Prime Minister nga atwekweka naye twafunye okuddibwamu. Ministry of Finance yatuwandiikidde ne tutegeeza nti bagenda kutuwa ssente mu weeks 3 okuva kati. Ku bimu ebyava mu meeting eyo baatusaba nti mu weeks tukakkane era okwekalakaasa tusooke tukuteeke down mu weeks 3 ne batusuubiza nti bagenda kuba nti batukola ki batukolako. Baatugamba akwegunga tukugjeyo tugumingirize weeks 3 kuba process gye babaddeko nga naye wakyalimu obulumira kati batutegeeza nti byateredde tugumingirize mu weeks 2 ku 3 buli kimu kigenda kubeera mulaala. Bano kyokka bagamba amataba gaabakosa nnyo nga kyenkana balinga abaava mu mirimu kale nga si beetegefu kossa mukono nga tebafunye ensimbi ezo kubanga bangi beewola ng'ensimbi ezo ze zirina okubayamba okusasula gye beewola. Looni zino tuziridde kubanga tubadde nga tulina essuubi nti engeri gavumenti gye yatusuubiza okuba nti egenda kutukubagizaayokko twalina essuubi nti akasente ako kagenda kujja mu budde katukwatireko okuba nti tukola ki tusasula looni zino ze tulidde. Era bweba tetukozeeko nga bwe twali twalangirira 25 era twatandise jjo okubala ku Mande bwe tutuuka ku nnaku ezo 21 nga tewali kyalabiseeyo tujja kuddamu tuteekewo strategy egamba tugende tuzinoneyo. Era singa bwe tebazituwadde tuddayo ku nkola yaffe yasooka nti twali tulangiridde okuggala amaduuka era tujja kugaggala singa sente zijja mu weeks 3 so sente tuzeetaaga. Ku kizimbe kya Total ekizze kitawaanyizibwa ennyo enkuba buli lw'etonnya tusanze olwaliro kikalu newankubadde ng'enkuba ekedde kutonnya ng'era abakoleramu boogedde ku bye bagenze bakola okutangira amazzi. Wabweru wano ku mulyango naddala okuva ku kkubo okutuuka ku miryango egikirira mu basement amazzi gye gabadde gayita nannyini kizimbe yayiyeewo ettaka bali mu kulongoosa okusobola okutangira amazzi okubeera nga tegasobola kuddamu kukkirira wansi eno. Ekizimbe kyaffe ne French ennaku ezo weeks eziyiseewo ennaku zino amazzi gadde tegakyabikuba baateekawo bustrategy bwa bwolaba ettaka lino bayiyeemu ettaka bagenda batereeza bakisitulamuuko waggulu embalaza zaakyo. Abamu ku basuubuzi kyokka beemulugunya ku kya KCC okubagaana okutimba ebintu byabwe ku nzigi ez'amaduuka gaabwe ne ku mbalaza nga kyokka nti waliwo abatagambwako. Tuyina obulumi bw'amaanyi nti nze wano bajja ne banzigazawo nga nsasula layisinsi nensasula URA nensasula buli kimu ne baŋŋamba tofulumya ngatto yonna efuluma wabweru. Basooka kutugamba nti tetumixing amaduuka okwesanga ng'olinamu partition ono atunda ngatto g'otunda ngoye. Ebyo ne tukkiriza ne tugamba katunde kimu naye ne weesanga ng'omuntu tosobola kufulumya wadde engatto emu wano wabweru ne tugamba it's okay. Naye bwe mba sigifulumiza ate nga neiba wange yazifulumiza olw'okuba ye muyina engeri gye mulabamu background eyo tekikola makulu bwe tuba nga ffenna etteeka litukwatako ffenna litukwateko lumu. Akulira omukago ogutabye ebibiina by'abasuubuzi John Kabanda bw'abuuziddwa ku nsonga y'akeegugungo aliko naye bw'alambuludde.
abasuubuzi tubeebaza olw'okutukkiririzaamu ne mutateekawo mbeera ne mutateekawo kwekalakaasa kwonna wabula ne mubeera beetoowaze ne mukkiriza ebigambo bye twabasuubizza nti obutasukka wiikisi 3 tugenda kuba nga tumaze okusasula ssente ezo abaakosebwa amataba ku mwaka oguwedde. Mwebale okutukkiririzaamu naffe tweyama mu maaso gammwe nti nga tetugenda kubaswaza tetutya mmwe wabula nga tutya Mukama Katonda waffe tugenda kubakolera obwenkanya obutagambika. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Racket TV amalindirire.